Mulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wange Waswa Juma retired Lieutenant Waswa Juma Sechanzi era ng'ono yakulira ebyokwerinda wamu n'abaazirwanako mu kibiina ekya National Unity Platform. Waswa Juma era ye omu ku beesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'obwa meeya obwa Kawempe eyawamu. Waswa Juma musajja waffe nnyo ate nze mukwano gwange nnyo okuviira ddala nga akyali wala era akafaananyi ke kano ng'ali ne president wa National Unity Platform. So kakati bannakawempe ndowooza ensonga mugirabye bwe mutaalonde Waswa Juma mwenenyanga mwekka. Sebo njagala obuuze ku batulabu. Sebo mukulu kwezi webala akakisa kompadde. Sebo manyi tekirabika kubeerawo mu bantu miliyoni ezisoba 45 ezikola Uganda census twakamala okugigira bagambe tuli kakati bwobanga onokoddeyo Haji Waswa Juma agenda okubeera meeya wa Kawempe kituufu 226 paka 3 bannange Kyatendo neyanziza okumpa omukisa ne bannakawempe gyenva bagenda kugamba nti wama webale kumutembeeta. Amanya nze Haji Juma nga bwagambye Waswa Juma Sechanzi retired lieutenant. Tolimbye ku byoyogedde byonna nti nze nkulira ebya security mu National Unity Platform ne abaazirwanako. Nina nno abantu bangi benkulembera. Nina abaazirwanako. Nina abaana b'abalwanyi. Nina banamwandu ne bamulekwa. Obabeezaawo otya abo bonna? Kaakati abantu abo bali mu bitundu ebyenjawulo. Bali mu byalo ne mu kibuga. Kubanga bano baganda baffe abalwanyi abamu baafa ne baleka abaana baabwe we bali. Baleka bannamwandu. Okiwulidde ogatteko n'abakyaliwo kati nze eddoboozi lyabwe mu National Unity Platform. Mwebale. National Unity Platform yakuwa budget erabirira abantu abo n'okubabeezaawo mu ofiisi yo. Nga bw'omanyi nti ekibiina ekya National Unity Platform si kyekiri mu buyinza. Tekisobola kukuwa budget esobola kulabirira abantu abo kuba tekinawe kijja. Okujjako buno electoral commission busobola okufacilitating emirimu gy'ekibiina n'okulabirira nga bw'ola tutambula mu tours biki ebyo. Ekibiina ezo ssente kyezikozesa entonotono ezo naye tekisobola kufacilitatinga bonna abantu abalikola ki bekivunaanyizibwako kuba tetulina nsako nti tetulina budget ey'amaanyi. So tubawe essuubi kubanga twali mu nsiko eyo nga tukyali baana batonze nayingira 84 kutuuka 86 tewali wadde 10 kye baatuwa nga tewali wadde olw'ettaano nga n'emmere gye tulya tugyeyiggira. Era yalinga firimu. Wali olabyeko ku firimu twanyumirwa nnyo kuba n'ebigendererwa ebimu tetwabimanya abamu twalwanirira na bwerere kyobola amaanyi ganzigwa gavumenti gye naleeta mu buyinza tusuddewo nempulira nga mu butuufu ne ŋŋamba naye kino kyali ki kale Katonda singa yampa amaanyi nemba nga nali mukulumuko nembimanya oba oliawo osanga saali kyegaseemu kuba mulimu abategatta era gye bali. Naye osanga kwe kwali okuyitibwako osanga n'ekibiina kya National Unity Platform tekyandikuwadde ekifo ekyo ky'olimu singa tewali mulwanyi. Ekyo nakyo kiyinza okuba kituufu ku nsonga ezimu naye Abaganda tulina olugero alugamba nti ajjanjaba omulwadde si yamusikira kyatuukirira ku saidi yaffe. Twajjanjaba ne bwe twatuuka mu kusika abalala be bakola ki naye si nsonga kasita tulina ekibiina kitulinamu essuubi. Kaakati nina ebintu bingi nnyo byendabye nga mbitunuulira sibitegeera. Mufwaki ne mukadde waffe Kiyimba Freeman. Kiyimba Freeman bwe mba nali ndabye ku bantu ababi mu ggwanga Uganda sirabangayo muntu mubi ate nga yeegonza nti musajja wa Ssaabasajja Kabaka. Ekigambo ekyo nga kinene era bamuyita musajja wa Kabaka ne buli lwe bamuyita musajja wa Kabaka ne mulengera ku TV mpulira nga njagala na kukaaba oba njagala na kwetuga nfe nve mu nsi. Ekigambo ekyo kinene nnyo. Sirabangayo muntu mubi mu nsi mu Uganda
Museveni mubi obe yali akoze ekibi yali mubi n'obubi naye mubi kuba omuntu atasobola kukola kibi nga si mubi ate abalala ayinza okuba nga abakoze bulungi bonna bakaaba era bw'oba oyagala eno platform yaffe Kwezi Media ne Megatron ogenda kulaba comments ezigenda okuvaayo abantu bali awo mu paaka empya bali mu maziga kiki bali mu paaka empya bino byenjogera tolowooza nti no mbijje mu bbanga bali mu paaka empya bakaaba maziga ate omusajja oli munange andi mu Uganda bagamba atalina ssente tawangula musango buli abamutwala mu kooti ng'agulirira balamuzi nga bomanyi corruption ali wano ali mu ggwanga lyaffe Uganda nga omusango bagusingisa gwe ne bubanga gwe mutuufu tewalabye omukazi gwe bagobye mu nnyumba mukazi wattu wakiso namulabye naye nga mukazi emyaka ejjo nakuzaalamu n'abaana bana n'ogamba nti nno tomumanyi kati yensonga tulina ekizibu mu ggwanga lino kyovala twagala kukyusa bukulembeze osanga ebyo byonna byonna biyinza obutabaawo twagala abantu abalina okulumirirwa eggwanga lyabwe okutunuulira omuntu nti ono kaabe nga mugagga naye mukyamu kwegamba kooti nezisala amazima enguzi neeva mu kooti kati bw'otunuulira ekibuzo kyombuuzizza nkugambye teriyo muntu mu ggwanga muno mu Uganda emyaka gye mumaze kati n'emyaka 5 mu egyo sirabangako muntu mubi nga Kiyimba Freeman kiki Kiyimba Freeman okumanya mubi n'abantu abamukwatiddeko abeerabira n'abasuula Museveni si mubi naye ate bwe tuba tugaba max at least Museveni nyinza omuwaayo 3 omusajja yakusuula yansula nante era simuwadde 10 senga abadde mulungi nga bwe gambye omanye bibi bisiŋŋana naye ate Kiyimba Freeman asingako ku Museveni obubi kiki ekikoleetera ogamba nti nnomu ow'ekitiibwa mubi ekisookera ddala omusajja wa Kabaka oyo Kiyimba kuba ffenna tuli basajja ba Kabaka akola endagaano ze n'abeefuulira mu byobusuubuzi kuba olwaleero sirimu byabufuzi tulina enteekateeka eyaliwo emabegakaawo nga tugenda okudevelopinga paaka empya eyo nga mugenda kuzimbako amaduuka kuba already nalinawo akayumba gwe era nga waliwo kategoriza abantu babiri waliwo ba owner ne ba tenants kati nze nali mu ba owner kubanga already nalinawo nga toli mupangisa osaali mupangisa kati project bwetuuka ebiseera ebyo meya yali Ajinasat ye yali meya ne batugamba Kampala ng'eyagala okukyusa ekifo ekyo ekyalimu mwalimba makanika biki bikyawo ku paaka empya nga baagala bateekeko amaduuka g'omulembe ffe ne batuyita mu meeting twazituulamu ebbanga lyonna ne minutes zonna nzirina n'omukulembeze nayo Kiyimba ffe twamulonda ffe twamulonda okumuwa obwa chairman ffe twamulonda omuwa obwa chairman ne tulonda executive y'abantu 9 bonna wali ffe twabalonda naliko ku balonzi nze sajja mu bukulembeze kubanga already ebiseera ebyo we nabeerera mu paaka empya nga nina ekifo ky'obwa kansale Kawempe kati nga sisobola kugatta obwa kansala ne bino nga bijja kukalubirira nga sisobola kubigatta bwentyo ne ngamba nze kanfuuka omulonzi kubanga ekyali kikufuula omulonzi kubeera memba ate okubeera memba waliwo obukwakulizo baddamu ne batusasuza ssente $3,300,000 okubeera memba ne membership card ate ne tusasula $5,000 miliyoni ezo okubeera memba omujjuvu kati nga otaziweza tolonda endagaano weeri wano nja gikuwaako sebo endagaano yiino memorandum of understanding ye nakola n'ekibiina okiwulidde kati bwe tumaliriza sinze nzeka n'abalala memorandum of understanding this memorandum of understanding is made on 30th day of July 2013 between the New Park Local Owners Association Limited, Namirembe Road and Waswa Juma. Buli omu memba bagendanga bakola naye nanka. Buli omu ayina memorandum. Abalabi baffe abakwezi media group wamu ne Megatron. Ebigambo bino twagala mu bituwandemu bya mukulu Waswa Juma. Endagaano zizina azireese zonna ze bakolerako omanyi ffe bwe tubateeka ku mikutu ate waliyo bannakigwanyiza abajja ne batandika okutulumba kakati ensonga lwaki twagala nnyo buyino bamuleete kakati endagaano MOU twagikola nga batuwadde obukwakulizo engeri gye tugenda okusasulamu lokapusi zaffe ezo okulaba nga bazimenya bazigyewo batuzimbirewo ez'omulembe ne tuteesa n'omuwendo omuwendo gwe twateesa
zaali miliyoni kuba twalisasulanga mpola mu installment nga bwe bazimba so nze nalina edduuka nga liri ku first floor wansi nga baliriddemu emiliyoni 53 okulizimba bali kukwase kati ne batugamba tutandika okusasula mpola miliyoni 53 naye nga tusasula mu $. Okiwulidde era ne baŋŋaana ne batugamba nze edduuka eryange nga nsasula $508 buli mwezi nga wasasulanga ssente mpitirivu. Okiwulidde kati bwe tumaliriza byonna biwandiike weebiri wano bwe tumaliriza tutuuka mu maaso awo covid ajja kati covid bw'atuuka contractor gwe baali bawadde yali mu China yalina engeri gye yakolamu ebintu ebitatambula bulungi kati ffe abaali basasula nga ffe tubanja kimu kuba buli mwezi twatekangayo kati Freeman n'ayita olukuŋŋaana twatuula naawo ku Equatorio n'atugamba bannange contractor yafunamu ebizibu naye kati obuzibu bw'alina simanyi yatumya ebyuma simanyi nebyo olwa covid simanyi nebikwatibwa mu kkubo kati yeetaagayo sente tuzimuwe asobole okuddamu okukola ki okuzimba amaduka gaffe gaggwe kati olwokuba nti ffe twali tusasula mu installment nga tewaliwo alina kaasi ku ssaawa eyo n'agamba naye mbadde nsaba n'amagezi ge nnakoze waliwo poloti yaffe eri awo mu paaka so yagiguza kalungi oyo mugagga oyo n'agamba kantunde poloti eyo ku sente zammwe ze musasula bwe tumala okufuna sente zaamu tuziwe contractor then tujja tubakendeerezaako ku sente era ne tumukkiriza ne tukola resolution negamba nti nno akkiriziddwa okutunga era yagitunda sente mmeka yagitunda obukadde $3 obwa $. Nga sente mpitirivu. Okiwulidde ne tumanya ti okay katumuleke projekiti yaffe ekole ki kumba omuntu gwe twali tuwa obuyinza infact kati yabuwamba kuba takyakiriza wadde okulonda takyakiriza wadde okugamba nti oba ayita olukiiko lw'aba members tewakyaliwo na meeting yonna gyayita kuba kati ebintu byonna yabiwamba olwokuba yatubba bantu nnyo bakaaba era ngenda kuteekawo enamba yange ey'essimu kubanga waliwo project gundi ekibiina kye ngenda okuteekawo ekyokulwanirira ababbibwa mu paaka empya soko jibawe enamba eri 039 0392 907 830 yenjagala bakubeko egenda okukola ku nsonga za New Park. Tugende mu kakati omukulu ono bwe tusasula ne tugenda nga tusasula ndowooza olaba sente poloti erimu gitunze $, obukadde $3 obwa $, azitadde ye bwe yatulima mbwe azitaddeyo naye ffe era twasigala tusasula okiwulidde kati watuuka ekiseera projekiti ng'egenda kuggwa bwete netera okuggwa buligo yamaliriza kati ffe olwo edduuka lyo balikulaga nti lyerino bazimba bakulaga obuzibu bwe yakola nga ffe tusasula busasuse naye nga takulaga nti wano wooli kubanga nzijukira ekintu ekyo ne mukulu taata wazaake ate oyo yaliteekamu sente nyingi nze nayinamu edduuka limu era baagenda wala kaakati ntuuka ekiseera mugamba naye edduuka ememoranda mwegamba $503 naye nakasasula $24,000 $24,000 nakateekayo ne $895 bw'ozibalamu n'ozikonvatinga tezikola sente zitwali tutegereganye nga zikola n'agamba nedda olwokuba ebbanga lyayitawo twabongeramu era kakati obangi bw'omutwalo gumu ogwa $. olwo ogende mu bukadde 100 kumpi nemugamba nifakati nze nali mukubira amanyi n'okummanyi nemugamba naye omanyi kyeyamani ffe twakuwa obuyinza wano tewaali wawo ffe twakulonda ne tukukkiriza otukulembere naye ate tetwakulonda kutubba kuba kati essaawa eno edduuka ery'omu paaka empya bw'ŋŋamba nti nyongereyo $1,000 ziwere emiliyoni kumpi 10 gw'osobola ozikwata n'oziteeka ku kalowo kaapo emu nangamba nti gwe tolaba economy simanyi biki nemugamba economy nejja naye tetugaana olina ne poloti yaffe gye watunda obukadde $3 obwa $. Yo twagibalirawa munange bwewayogera nga bwalaba ngaoyogera bingi nga gwe bakugjamu mu gurupu waliwo gurupu yaffe ya New Park nga bakugjamu amawulire gonna oba tukyagafuna kakati obusungu ne bunkwatawo we nagendera mu byange ngenda okudda nga gwali $1,000 ogwa $. Kati bambala gumunnya ate nga lwaki zikola amagoba ng'alinga agamba nti yazituwola zikola amagoba embu zikola ne mugamba nedda kakati nze kyenjagala mbadde nkusaba mukulu Freeman Kiyimba
nze ebya projekiti yammwe mbivuddemu yes. nziriza sente zange ze nateeka mu kintu kuba zino already mpandike risiti weeziri twasasulanga mu banka yes. okitegedde buli kimu kiri ginion kiwandiike okusinziira ku MOU girabye wano yes. kati munnange omusajja ng'aŋŋamba ffe wano bw'oba oganya okuleeta ezo sente endala ze tukugamba omutwalo gumu mu 14 fe sente ezo twaziteeka mu mataffaali n'emitayimbwa ne mugamba mwateeka mu mataffaali n'emitayimbwa sigaanyi ku byani sirinaawo lokaapu nina bipapula kaakati abazja oluvannyuma be bali mu kweyagala omaki yakola nga obuyumba bwona abuteeka ku foseero ng'abuguza abagagga bo mu kikuubo bo mu Kampala n'oyo taata wazake mweyajjira okitegedde mweyajjira nga mumazemu okuzimba ffe nga tumaze okuzimba bo baagula biwedde olwo abutunda sente ziragawa anti naffe kye twebuuza kubanga already mwali mwa contributing sente ezizimba banja abantu bali mu maziga kati ate atunda era obuyumba obumu n'abutunda obulala n'abwezza nga ye yabusolooza era akayumba obuli awalungi kuba kunamirembe road okwo kuli supermarket ye yes. obuyumba obusinga wansi awo bukolera ddala bulungi bwonna yabweza yabusolooza era abapangisa sente bazitwala wali mu dduka ali mu kikuubo okiwulidde nze ne mugamba nze kyenjagala kimu nze saagala kwogerera mulala nze Waswa Juma mpa sente zange nkuviire omusajja Freeman yagaana okumpa sente zange nakati emyaka okuva 2013 ndowooza olabye kati myaka emeka 11 tuli mu sirigo nze nabagamba sigenda kuddamu naye sirina gwe weetaaga n'okwongeramu amagoba sirina gwe siwandiikidde eno baluwa nagiwandiikira Lord Mayor Salongeri Yasirukwaga stamp ogirabye Kampala Capital City Authority Road Mayor's Office received 24/2023 eno yino eno nagiwandiikira Minister wa Kampala era nga nkomplaininga ku nsonga y'emu Minister for Kampala Capital City Authority Metropolitan Affairs ngenda kusomeza 24 April 2023 eno nagiwandiikira Mayor wa Kampala Central KCC received Mayor's Office Central nga 24 April 2023 yino eno nagiwandiikira Inspector General of Police era mutegeeze ensonga y'emu mbategeeze ensonga y'emu okiwulidde waliwo n'endala zinneerabidde wali mu mmotoka kubanga ne anti-corruption nabawa gundi director CID nabawa Giso iso nabawandiikira ambaka bannange mutunulire mu nsonga z'abantu abali mu kubonaabona abantu abali mu kunyigirizibwa mu paaka empya olw'omuntu omu waliwo kale tugamba muntu omu naye nga balinga basatu waliwo oyo Freeman Kiyimba okiwulidde waliwo omulala bamuyita Milton ye muwanika ne waliwo n'omulala bamuyita Tringize bano basayininga wano kwemuhoyo ku memorandum ndaba wano basome kuliko John Fred Kiyimba ye chairman Tusingize John Rogers oyo ye vice Muhwezi Milton oyo ye muwanika treasurer kakati bano bo bali mu kintu bali awo we bali nabo beegabira amaduuka bali awo bali mu kulya sente z'abantu ku sente zaffe kakati nze ngamba ntya nsaba baganda bange bonna bali mu mbeera yange ey'okunyigirizibwa abatafuna abasonda sente nganze ne batuuka wano wetuli kubanga toyinza kuddira sente kakati kalokaapuko we kaali katudde tewali buwo wali wange bakuliyirirawo wadde siringi 10 ate nze nateeka kugambye kitegeeza baakubba ettaka lyo ne babba ne sente sebo obubbi obuli mu paaka awo empya nga bukulembera omwami oyo gwenjogedde Freeman Kiyimba tebulabikangako mu ggwanga lino Uganda be bagagga bafa mu Kampala mugumu era bwe yali agudde mu mazzi abamu twali tusanyuse nze era nali ngenda nakugulayo embuzi yange ngisale nkuyite kwezi sikulimba omuntu akukola obubi akwerabiza Katonda gwe miliyoni nkaaga ze Waswa Juma ezo sente no kanze kubula histoire waazo nafuluma amagye mu 28 nenjoyininga okutandika projekiti yo 2013 nga wakaita emyaka ena almost eta bampa ka pensioni kange zali miliyoni 19 zonna naziteeka awo zakufanga ezange zakalulu eza NSSF zonna naziteeka awo era kwe kuweza omuwendo guno mu Uganda money lisiti weeziri tolooza pensioni ko wakateeko
kachiwanjulire Zulu Tours and Travel Limited ba visa experts mu Europe kata mu Asian countries bakuwa amagezi engeri gy'oyinza okufuna mu visa mu nsi nga Canada, USA, UK, Germany, Poland, Iceland, Netherlands, Luxembourg. Bayina services nga visa consultancy, visa applications, air ticket bookings, hotel bookings, airport pickup kata ne drop off, boat cruise, passport processing, vacations. Bakuyamba kengeri gy'oyinza okufuna work permits, tourist visas, visit visas, student visas, business visas, group visas, kata ne medication visas. Okumanya ebisingawo bafune ku 0770 oyinza n'okugendako ku ofiisi zaabwe ku Church House Kampala Road leve ey'omusanvu room 82 beba Zulu Tours and Travel Limited. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kwezo omuwendo guno mu Uganda money lisiti weeziri tolooza mbadiko wakateeko akamaji kati bagamba mu akukola obubi akwerabiza Katonda. Era Freeman yebaze fenga abali abasirikale tulina siyaasa. Yes. Toyinza kunziba sente zange ziri mu milioni 6 n'enkuleka n'otambula. Naye namukwasa Katonda naye ekiseera kiyatuuka Katonda tumwerabire. Era Freeman bw'atampa sente zange ekinaddako mujja kukiraba. Ekirala ngenda kumuwaayo chance emu, ngenda kuwandikira Katikkiro wa Buganda. Yes. Era ebbaluwa ngenda kugitwalayo. Kubanga awoza mbu musajja wa Kabaka. Kubanga ne bwe baali bafunye obuzibu ne mukulu Butebi. Emmenge eyo ye yabatereeza nga bafuddewo obubi nnyo. Ebbaluwa zirabye abantu bonna bempeereza nga sifuna reply. Egenda okusembayo ya Katikkiro naye kinnaddirira ku ya Katikkiro jja kiraba. Bajja kulowooza nti kutiisa alina sente nnyingi akola biki naye bangi ababadde balina sente. Toyinza kukkiriza kufiirwa milioni zonka. Sisobola. Omusajja yali omujjaalo. Pensoni wange gwe nafuna gwe bankubira essasi mu kigere wano. Abamuze bino bye byantwala n'okubye bino ebirala kati kankubule bwana nkubuulira ekirala nze bino bye byasinga n'okuntwala ku opposition. Bano bonna we nawandikira zino ebbaluwa nga nkyali nabo. Ninga tulina omwaka oyamba abo bamisa Kabanda akunuliranga kina ninga misa Kabanda tubadde naye wano. Nga naye abona nga era bino bye byasinga okunzirusa. Bino newankubadde waliyo n'ebirala. Tebanyambye. Gwe ebbaluwa zino tozirabye zonna. Gwe oyinza obutalwanirira musajja wammwe nga waliwo amubba. Kati olaba tebasobola kulwanirira nze Wasajjuma gwe bamanyi. Olwo bali abalala bali mu kukaaba. Waliwo mukwano gyange abamu abagenda mu kkooti era olumu ngenda mukuleeterako omu. Yes. Omusajja yagwa n'eddalu ate ye baamulya milioni 2. Ate ye yazisasula ne ziggwayo. Milioni 2. Ngenda mukuleeterako olumu wano bolowooza nnimba. Kiki? Abo bagendako mu kkooti naye be bampa amagezi ne bangamba totawaana agenda mu kkooti. Bifu. Kubanga mu kkooti agenda n'agulirirayo olw'okuba alina obusente obumuwagawaga. Okitegedde? Nja kumukubira essimu muleeteko wano. Abantu bameka abagambibwa okuba nti nno mwanyagibwa sente zammwe? Basukka mu 1000. Ayina sente zisobola obbasasula? Awo sikimanyi kubanga olwedde sente zaffe twaziteekanga mu banka. Era abazivunaanyirizibwako bali 3 bano b'enkulaze. Bwe mwogera naye yagamba kiki? Nkugambye nze yaŋŋamba sente baziteeka mu matafaali na mitayimbwa. Anti sigana baba ziteeka matafaali na mitayimbwa. Ani ajja sente mu matafaali n'emitayimbwa egyo ze mwagula? Oyo Freeman ye kyeyamaani. Bwe tulaba nti nno naye obuwongo bwe buba bunafu nnyo ku reasoning. Nze kino ekindeese wano ku TV eno ku Kwezi Media ne Megatron kutuusa bubaka buno gyali mbadde sikikolanga. Yes. Nga ndowooza musajja mukulu musajja wa kitiibwa nga bwe babyogera ajja kwekuba mu mutima atugambe bannange abataafuna maduuka agammwe mujje mbawe sente zammwe oba mujje mbalageyo kale ne bwampa musente zange zino eziriyo nze ne bampa waggulu. Bagamba nti nawulaba waliwo omwami omu eyanyambalira awo ng'owa obanja sente zo. Oyo kadeideyo bamwita Sentongo. Oyo ffe twakuwa edduuka n'oliganda nti obonaani. Tabimanyi olimbu kadeyi wendowooza bagendeyo ne bali emamba zaabwe eyo ku myalo.
okiwulidde bamuyita Sentongo naye namugamba yagamba Freeman mukwano gwange ntya nobi mugamba naye wali bwe yali yeepanka ku media wali yagamba mbu bu milioni nkaaga kiyimba simaye Freeman naye tebufuuse bu milioni yategeka omukolo seba abagagga kumaato ne nalaba vane kumaato waliwo ne bagenda oba baali bacontributing lani n'akwata obukadde 10 lwaki tabawandi muva mu ddiiro nange kyembuuza ati sente zaffe zaagaba abantu babalabaawo mu tawuni nga babayita bagagga naye nga abantu bali ku ssente z'abannaabwe okiwulidde bino bye byandeetera n'okukyukira ddala omutima nengamba naye no gavumenti gye naleeta etasobola nakunyimiririrawo nowandikira minisita n'atunula nti balina buyinza baagala mali kuwandikira General Museveni ekisinze okunnuma ye pensoni wo pensoni milioni 19 zonna naziteekaawo mu paaka empya ze bampa lisiti bwezirinja bikuleetera byonna olukiiko tewali nkiiko zonna zituula enkiiko zakoma wali nga kuba twamulonda emirundi 3 yes nga kisanja kye kiggwako ne tumuzzaako kati kampani yagifuula yiye yabikyusa byonna simanyi oba yabikyusa naye takyayita nkiiko atya abantu okumulumba abantu lwaki kati ewuwaawo walaba ku paaka empya ku supermarket yatolozaawo kamera kati atula eri mu office ye mwena bajjawo ababalaba lumu nagenda nentula waggulu mu restaurant neŋŋamba omwana nti ŋŋambira chairman Waswa Juma aliwa naba ye yakulabye edda n'abagamba mu mugamba oyo siriiwo naye nga nzina mulaba najja mugoberera yava mu paaka emmotoka ye emanyo muteeka wali ku petro Uganda kati awo n'asalirawo mu kikubo bwati waliwo n'ennyumba eneddako nayo yiye poloti yafemu nayo yagibba naye neyezimbirawo ennyumba ezize omusajja nga yabakwata eggala nkugambye kyeyekola wali mu paaka yeetaaga kusasulwa na busungu kyova olaba abantu abamu batuka ekiseera n'owulira omuntu bamusse naye tebali kye bamuggyeko tobiraba bulijjo temubikavalinga mwe bannamawulire bulijjo omuntu buli kimu biwandiiko byonna ne ssente zonna tewali kye batutte n'amasimu ge gonna gasigadde awo yembeera eyo yaba abasajja ba Freeman Kiyimba befuula balungi nnyo wasa abasajja kabaka naye ngeno bamuvumiriza era nze bwe mulaba wali mu maaso ng'ali kumpi ne Ssaabasajja kabaka oba ne Katikkiro mpulira nga njagala nagamba banve mu Buganda gw'omanyi omuntu okukubba ssente ezo waliwo omuntu yali akubyeko milioni 6 mu lukujjukujju ate nga olede mpandike weziri kaakati essaawa eno kyekindeese wano Megatron Kwezi Media munyambe amawulire gano gasaasaane gamutuukeko mugambye nti akukola obubi akwerabiza Katonda kino ekintu bw'ataakimalirize mu mbeera gyenzi kubanga mbadde sikikolanga kutuuka ku 11 yakumuteeka mu mawulire okiwulidde wali olwosaaba oli awo mbadde ngezaako nga ku social media eyo naye nga abantu abamu nga bwomanyi social media abamu balowooza oyo alimba naye bwino mukuleetedde omulabye siina kye nnimba nekyo njagala ekintu kimu Freeman Kiyimba musajja wa kabaka nze gwe nalonda nga kyeyamaani wange wa paaka empya ansasule ssente zange muveeko kali wali wakafuna otya nagulawo buguzi waliwo n'endagaano weeri waliwo omukulu bamuyita Tumusimerawo Beni yalinawo edduuka kakati nze namugula ne risiti weeziri nemusasula ye namuwe milioni 19 biseera ebyo byadda mu 29 eyo okiwulidde nengula edduuka lye bwe mala okuligula nenkola ne transfer already yali member nate nenkola ne transfer kuva mu manyagala ubeni ne badda mugange emitwala aga n'otandika okujjamu akasente nendandika okujjamu akasente kange mpola mpola project we yagire ey'okuzimba ne bali menya n'obakkiriza ati nga tugenda mu memorandum eri ino memorandum polotiyo ne bagitwala ate nno va ku ekyo ate ne batugamba kubanga ettaka eryo lyali lya gavumenti lya KCCA twalisaba ne batulagira okusasula ni bagiyitaani emiliyoni 3.3 okufunawo liizi buli memba yali emaze okweregisitalinga yasasula ezo sente era okukufuula nti oli memba mujjuvu ng'omaze okuteeka emiliyoni 3.3 ne bagamba tugenda kuba kondominium buli muntu afuna akayumba ke muki naye ng'ozayo sente ze baali batugambye ze tuteekwa sasula milioni 5.3 zafuuka milioni 5.3 zafuuka milioni 5.3 n'ensasula yali bweti ogiraba kati ku milioni 5.3 twasooka ne tusasula kasi mitu milioni 15 ng'ovudde ku ziri
Ze nkugambye milioni 3.3 ez'okugula ettaka lease. Ne bagamba the second party has to pay the first party. First party ye park empya, second party yenze. Nasoka kuteeka milioni 15,900. Okiwulidde? Ebyo ne biggwa. Kati second party okuddamu okusasula balance ndozo labwe twagendanga. Kati ng'obo sasula zino ng'obo omaze okusasula 70%. Kati ne batutandika ne sente zino ze twasasulanga. $508 buli mwezi. Waziteekanga buli mwezi mu banka ng'ogenda n'okyusa za Uganda n'otwala mu banka n'osasula bayina dollar account ne tusasula. Ndoza bino bino birabya 213. Twakola ne cheque zino cheque zino 24 naye nze nagano okuziba wana bagamba nze nfuna musaala simanyi date kwe baziteerako wenze bwe nabanga nfunye nga nteekayo nagenda nkikola paka ndozo ziraba sente zonna ze twateekangayo okiwulidde kati ne bagenda nagenda ng'alinyisa agenda okutuuka mu by'okulinyisa nga nze mmaze okusasula esente zino milioni 24,200 Uganda money ne dola 8,956 bino byenjogera zonna lisiti nzirina Freeman lwaki awe muso okutuuka era bwe batatereze abantu abo baletedde n'abantu okukyawa Buganda tubijjemu ebya Buganda n'amawanga naye bwe ba business tujawule ku Buganda naye kasibulirwa omulaba ng'ayimiridde wali ayambadde kanzu n'olabanga bamuyita ow'ekitiibwa owulira nga oyagala naku ettaka likumire esente zange ze nalwanirira emyaka 24 mu maje emyaka 24 gye namala mu maje sente zange n'omuntu omu n'azitwala nga nyongeddeko ate nezange kuba ziri za milioni 14 naye zonna bwe nazireeta ndozayo wali nasooka kusasula milioni 15,900 onazijjawo mulundi ogumu kapensoni kange bwe nakajjayo mu banka bwe nti kona nenkateeka awantu wamu omusajja n'akamira n'azimira nenyongereko n'endala kuba kati gwe balamu dola 856 8,956 kati essaawa eno mulimu sente mmeka obeeranga mu milioni 30 3 gokka okiwulidde kakati zino milioni 2,420 bw'ozigatta byonna oli mu milioni nga 6 ate nga zandibadde zikola n'amagoba singa kyali kizimbe singa sente gamba senga nazijja mu banka nga neewole wandibadde wagwadda ku kizibu n'amaka bandigatutte kakati sebo bwami kiyimba ng'ondaba wano nsaba osasule sente zange nze nkuleke naye bw'otolizinsasula aga Katonda mu ggulu mujja kwabika mpaka ekisookera ddala nze nali mulwanyi ebyo ng'obijjeeko saagala kutiisatiisa lyebbanga lwaki nkuwadde omukisa ebbanga lino lyonna ebbaluwa egenda okusembayo era bw'oligiwulira nti etuuse Wakatikkiro be pa kuba mu wiiki eno nsuubira okugimaliriza ngitwale Wakatikkiro bwe nalaba nga teriyo kavaayo amagezi weegali tujja gakola kiyimba tosula mu ggulu asula mu yandabirwamu so totankuula bamayinja totankuula mulaluku ajja kukuba ejjinja n'endabirwamu ziyiga zokuna akole kimu asasule sente zange ampe sente zange saagala kirala ate tozitaddeemu magoba sitaddeemu magoba mpe ezo ze nateekayo eza poloti zo tozibanja poloti yo nze bwampa zino ze namuwa kuba za poloti zaali bakati wange n'olirawo beni era endagaano weeri anti kakati ezo poloti bagitwala batwalawo poloti bagitwala ne sente n'ozibawa kati lwaki togattako neza poloti ze wagula kubanga poloti yo wagibaguza ziri eza poloti bayinza okugamba siffe twakuguza wakola endagaano wakati wonerawo beni anti bagitwala bwe kiba kyetaagisa nazo nja kuzongerako kubanga kati baba nga batwala poloti yo bayina ojja kusasula nazo nja zongerako naye nayagala nnyo okuleeta zino eziriko obwino akwata anti neziri wazikolera endagaano anti muntu kyetwakola na kampani eyo ye bwe mbanga ayagala okubanja nyinza kubanja oli gwe naziwa ate kati wazimubanja otaye nga yakuwa ekike gwe n'okiwaayo ate weewuunye bankolera ne transfer weziri kikyo gwe wakiwaayo ate ompadde amagezi nazo ngenda zongerako kubanga kati poloti yo bagiteekamu lockup evaamu sente poloti yo lwaki tubyo tebakuliyirira nazo ngenda yunula bwebanga eyita mu kkubo nze ewange ku ssomero ebukuya yunula yapimye ekkubo naye bagenda kundiyirira banzigireko fuuti 50 ku ttaka eryange lwaki bandiyirira kubanga ttaka lyange kituufu kakati gwe poloti yo
gye baatwalanga kati bagizimbamu bafunamu ssente lwaki baba tebagikusasula kaakati ekizibu lwaki saayagala nnyo okuziba esingako ezo ze nagula oli nti olw'ensonga nagula nga naye memba naye amagezi gompadde amagezi gompadde kasooke tulwanirire zino zenateekayo zenawa kampani then oluvannyuma bwe tunaaba tutuuse wali mu process ne zino ze nagula nzongereko wagiwa ssente n'ettaka kituufu kati ettaka olibanja obanja ne ssente enkalu kituufu ebyo byonna olina obigatta byonna kubanga wawaayo property ey'ettaka n'owaayo ne ssente enkalu bwe kiri ate n'ettaka ukyewuunye omanyi gakuweebwa muno n'ettaka nalisasula kubanga lyali liryo nasasula obukadde 3,300 siibula kakati bannanga abatubuuliriza era ababadde batulaba ku Megatron ne Kwez Media munnanga olwaleero nkyusizaamu toze mu byabufuzi sizze mu byabufuzi obwa meeya mbwagala nnyo n'okusinga wava eri nnyo naye ku luno bannange nnwanirira musaayi gwange namala emyaka mingi nnyo nga ndi mukulwana nga nkuba emmundu ate sente zange omuntu omu n'azibba ebitongole bya gavumenti byonna ne bigaana okunyamba byonna naye ng'omuntu gwe nasinga okunyiigira ennyo kubanga bali ebyobufuzi ba Melody Meya Uhuru abo bayinza ogamba oli ayinza ogamba ti atoleeta ebyobufuzi mu bizinesi naye omuntu gwe nasinga okunyiigira ennyo ye minisita Minsa Kabanda mulwanyi munnanga amanyi n'embeera y'omuntu ng'ovudde mu kalulu ne kakukuba kyekitegeeza nze nkamanyi naye akamanyi nze kyova olaba Juma Waswa bw'oba oyogedde ekigambo sikuddamu amanye embeera kubanga obulamu bwe twayitamu nga twakava mu kalulu nga sente tewali bazimazo zitulyako ate towangudde kwegamba Katonda bw'aba takuyambye nnyo obeera ngono nga n'ekyemisana twegatta bwegasso kirya obeera ngono omwami yali yeesimbye eyo baali bamuyita n'ebiseera mwerabidde saidi z'erwenge eyo baamubikira manya yali yeesimbyewo bamuwangula ebiseera yali MP waayo eyo kati abakampeyini manager be agenti bamukubira essimu honorable n'abadda mu Wangi yali wali mbiriza awo Wangi batuwangudde yagamba Wangi yasigala awo teyaddamu n'afa naye goma kyali kimutta yali yeewoze sente baali bagita Commercial Bank UCB ezo zonna zirali atadde mu kalulu yali azijje yabalamu nakakati bampangudde tovolaba seewola sente ya kalulu akati mutusaasire nova mu kalulu nga waliwo akubbye sente ezo miliyoni era nze bwetunulira abantu abagamba era gwe Kwezi bakuwangula akalulu ne mugamba nti gwe wali osimbyewo wadde kwero si wano yesimbewo alabe amanyi sente nze omusajja omulala yaŋŋamba lumu nali nva Masaka nyimirira mu Lwera awo aleeta engege ng'ekola eti ezinnya n'okuzina yakava mu mazzi mugamba ti yaŋŋamba emitwalo 3 n'ekiro nemugamba naye nawe lwaki oseera nnyo naŋŋamba bw'oba olagamba nti nseera naawe genda ogiwugeyo ogijjeyo kakati abantu abatamanyi bantu ngeri gye babonaabona mu bintu byabwe kyova olaba abantu bakyafa nnyo abantu era otosanga nga muntu ng'afudde agudde wali kukuba muse ne weebuuza lwaki yafudde gwe batagyeko kintu kyonna wabaawo ki wabeerawo ensonga naye Freeman kyoba okola sasula sente zange siina buzibu naawe tetweddira gumu oli w'emitiyana nze ndi weeruweero tetulina kakwate konna katugatta okugjako bizinesi eyali etugatta okiwulidde kakati nze nsaba oba ndekerawo n'okusaba kubanga omuntu gwe wawa sente zate oba omusaba ki setanyamba buyambi alina kunziza sente zange kubanga endagaano yagimenya endagaano weeri wano mu buwandiike memorandum gyatasobola kwegaana wano omukono gwe gweguli togulabye oba balaba tebagulabye ogubalage bulungi obalage seba basayininga MOU nange wansi ugono wano John Fred Kiyimba chairman director tusingize John Rogers naye nasayininga vice chairperson director Muhwezi Milton treasurer stock director ne Waswa Juma naye second party natekako ne lawyer naye natekako ekitegeeza ne lawyer gyali yakola emirimu bino wali yagamba ki oyo lawyer namuweerezaako omanyi bonna babbi balawyer abo nabo baba babbi beegatta bakona ivinga ne beegatta ne babba oyo era bwe namuweerezaako court intention to yaŋŋamba nga ngitutte ku office wali ku park empya
omwana yali musekutale nangamba ebiwandiko byonna bava mu kkooti babiva babitwala wa lawyer waffe ali awo ku kizimba awo ng'ogenda kutuuka nga Kabaka njagala awo waliwo ekizimbe kiriko Red Cross ofiisi za lawyer oyo weziri era bwe nagitwalayo tebanzirira ati bwe neebuuza kuba nali njagala kuteekayo musango mu kkooti bwe neebuuza ennyo kwono omusajja mukwano gwange bamuyita Kakoozi bwe bakuba emiliyoni 2 nanga totawaana bali kikoosi ne kkooti kikoosi kikuba bukubi maximum bamukubira bukubi zikiyimba no waliwo wano omusango kyogenda kola otya gwa miliyoni 6 ngamugale nkuweereza 2 kakati nze nja kulwanagana naye paka ng'omuntu bwali bansoose ne ku malaalo ge gendayo manje okujjako bwe ndi bamusoose ate n'abaana bange nina looya nina omwana omulala yayingidde Makerere naye asoma bwa looya nabagamba obalooya nga si wuwo teriyo muntu mulamu bona bakonaivinga kyovula bemisango gikwata abantu abatagizizza lwansonga abalooya beegatta ate n'abaziba emisango ne babba abantu siibula mbasiibudde bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kulaba purogulaamu eno ya bya busuubuzi baganda bange munsonyiwe ab'ebyobufuzi nja kudda olulala ate tukulwasaganye emirimu egyo naye olwaleero tuli mu kubanja kiyimba Freeman.